waliwo omukulu yali avuganyizaako mu kalulu omukama atuuse mu biseera bye by'okumujjulula ojjukira we nagamba okwekalakaasa nedda nga we nagamba nti okwekalakaasa weekuli leero ku luno nzizeemu era nenkirabako waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawaanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise otyo omulungi tukweyanziza nnyo akyekumidde ku Yuginawo TV tukwaniriza olunaku olwaleero tukomeza omusumba Kango abula atana subscribe na tukusaba subscribing tubebaza mwe nabagenda maaso n'okusubscribinga nabagendera ddala maaso n'okulaba video zaffe mwe bali kwagala musumba Kango nze Stone M tukomeza omusumba Kango olwalira yongera tutemera ku mulundi guli naddala twakoma twalaba emyoyo sebo soko buza kuba tulaba abalungi abatulaba mbabuuzaako linnya lya mukama waffe Yesu Kristo nze Pastor Kango Enjoga Abdeli owe Matugga Believers on the Rock Ministries Matugga ensangibwa era n'akaseera kano wetwogerera wendi leero tusinzidde mu kanisa wennyini okubeera nga tubaweereza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo njagala okubasaba abatugoberera nti obeera nga tonna kusubscribinga olikinge okomentinge mbadde mbasaba mubuuzeeko ku bibuuzo mu comment section okutandikira kati tufuneyo ko ennaku nga tuddamu ebibuuzo kubanga nkimanyi bino ebigambo by'ensomesaako olaba abantu abalala waliwo oba oluusi atalootanga ku kapa ekyo kyo takiraba nga nsonga naye ate waliwo aloota kapa kati ate waliwo atagirootangako naye nga kapa eno emonitoringa ngemulaba nga bamuteekako omwoyo ogwo okubeera nga nga bamulaba buli wadda nga oluusi agenda okusanga nga kikapa kikabira emmanju w'ennyumba ye agenda okubeera nga buli waafuluma ewakaawe amazima asooka sisinkana pusi buli waafuluma ewakaawe asooka sisinkana pusi kubanga bamuteekako monitoringi eya kapa eyo so njagala kubasaba abampuliriza njagala mbegayirira nti buuza ekibuuzo kyo tusobole okugenda mu maaso kakati musumba kyogamba kapa zineeno oba bye bino bye bayitanga simanga olaba ebintu abantu ababe batalaba oba waliwo ebikulaba abantu abalala batalaba kapa omwo mulimu emyoyo ddala egimonitoringa abantu kakati ensi y'omwoyo ensi ya ddala gwe wenna mpuliriza ensi y'omwoyo ensi ya ddala era pusi oyinza nga okirabanga ekintu ekyokusaaga naye pusi kintu kirina omwoyo ogumonitoringa omuntu nga gugenda kumonitoringa bizinensi yo gugyonoone gumonitoringe ebyenfuna byo byonooneke kugaa buli kintu kyonna kyokola nakugambako nno lumu nno wobeera nga kino ekintu mukitanga ekyokusaaga naye nakugambako lumu nega nti waliwo omukulembeze omwo gwe bagamba nga nti yali yeefuulanga pusi ekyo twakyogera mu interview yaffe kati olaba bagamba yali yeefula pusi ogamba lwaki yali yeefula pusi mu bisolo byonna lwaki yali yeefula pusi naye wali alina obujulizi nti yali yeefuula kapa ati nze nekugamba ekigambo kimu nega nti ffe twakulira nga kasita bagamba nti gundi musezi kati nkuwulira ebintu binene obiyitanga ebyokusaaga naye omuntu kasita batandika okumwogerako nti musezi oba nti gundi yakwana muka gundi era nze nempulirako obuwulizi nti no Olivia waliwo amukwana Olivia ya mukyala wange wange nze kaggwe webereremu era kankubuliko ekintu kimu nze kasanki tutandiko kiwulira mu ŋŋambo manya bumanya nti kituufu era wembanga muwadde omukisa omunene nze ero nemugamba weeterese nnyina ekigambo nekino kyenawulidde tewali omukka tewabula muliro tewali bula muliro lwaki kubanga omuntu asobola kuva eri gy'avudde n'atandika okwogera okuggyako nga yabalabye nga munyumya oba okitegeera ekintu ekyo so ebintu ebyo bya ddala era gyebiri wagamba kapa esobola okusiraanyiza ddala esobola okusiraanyiza ddala amagenda g'omuntu myoyo ki egiri mu kapa nagambye nti monitoring kasita beera nga bakuteekako eddogo nga ligenda kutwala ebbanga nga libeera likulaba bakusindikamu eyo pusi basobola ojjambazaamu ejjini
Kusi basobola ojjambazaamu ejjini ne libeereramu ddala nga eva libeera likulondoola likulaba. Kaakati ekirala nga tunaba kugenda eyo kubanga twadde tunatuuka mu nsi ya myoyo. Tujjukira tusooka ne tu-update nga Bannayuganda ekigenda mu maaso. Anti ebiseera ebimu otera okuŋŋamba nti mba nkuseetinga. Naye ate era nga tulina okubagamba. Okusookera ddala njagala kusooka kwogera ku basumba abaffe ababalokole. Abasumba bammwe bakomeddewo. Naye wali ofunye komenti yonna yonna eva mu basumba abo. Era nali nzifuna nnyo ne komenti yange ey'okusibwa kwange kuli okwasooka ndagifunako. Yali emu ku komenti zaabwe. Abasumba video zaffe baziraba. Bazirabira ddala nnyo ate era n'abasumba batukubira batuwagala nnyo ate era njagala bannange ng'abasumba tumanyire ddala nti amadda ga Kristo gasembedde. Kino ekintu tesobola kukikola Pastor Kango nga nze. Kyekifuula bw'ogyesanga Katonda ng'asindisa emizimu gijje gibuulire. Nali watugamba nti yanoonya gwatuma omuzimu ne gumwanukula nti gwo gwe gwaliwo. Abasumba tubeebaza abatulaba mwenna na buli muntu kisijuwa gy'osinzidde abe Saudi Arabia aba wano ewaffe mu Uganda. Omanyi tulina audience paka Saudi Arabia. America Bungereza. America yonna. Tuli international. Kubanga nze nyina mikwano gyange bangi nnyo abankubira ne gamba Musumba Kango twakulabyeko ne ku Yugi naawo. Twakulabyeko ku Yugi naawo. Kitegeeza nti ng'ate waliwo abali Poland, waliwo abali Bungereza, waliwo abali mu America. Nze sirinyanga ku nnyonyi naye yeeyo mu America. Yeeyo bamumanyi Stonehenge. Bangambye lwakuba Stonehenge oyo akuvuga speed. Musumba badde tugambye tuyisizeemu wano ewaffe mu Uganda. Njagala kusooka kugamba basumba nti ng'abasumba tusaanidde okumanya nti no ekiri mu kugenda maaso mu ggwanga mu nsi yonna bannyabo ne bassebo mukiraba okufa mukulaba amataba mugalaba omuliro mwagulabako endwadde mwazirabako ebintu ebyenjawulo muzzenga mubiraba ebizenga bibaawo mu ggwanga then okufa omanyi nga tuvudde ku kyoga nti n'okufa kw'abantu abanene naye nafe abantu abatono tufa naye lwakwaffe temutera tetulaboogerako naye oligira tuli kwogerako kubanga kati nsonyiwe tusaagasaaga mukomanyi kubanga esobola kukola puroguramu nga tetunyumira tuba tugenda kwebowa ate nammwe bennyininyini abatulaba abantu abatono bafa kati okufa kungi mu ngeri ez'enjawulo nga emyoyo gya accidenti nga amalogo gatta by the way waliwo omuntu gwenkedde nange okuwuliranga n'okufa afudde wano eno neneewuunya we nali naye last time nemutunuulira nga mulaba simutegeera ng'omulabako ki wange anti ze nagamba nkonekitinga n'okufa nkulaba ensi y'emyoyo eyo njiraba omuntu yenayina nga agenza akulirira wabeera ng'atuuse ng'ali mu biseera eby'okufa nze ndiba nkirabanga kukulirira osobola okulaba omuntu ng'anaatera okufa of course ate ng'egyo gy'emirimu gy'abasumba kati w'omulaba n'okola otya osobola omutaasa no kisinziira agenda kufa kibwatukira oba ntuuko za Katonda mubonero kikola waliwo omuntu omu eyagamba nti no omuntu tasobola kufa nga Katonda tannasalawo ebyo by'oliko olimba gwe setaani omumanyi setaani muwulira kati setaani ne Katonda njagala mbabuulire tebalina nnyo njawulo eri awo kituufu naye ekikulu kya byonna setaani Katonda yamuteekawo nga oba tukitwale bwe tutyo kubeera nga agezesa emyoyo gyaffe nga testinga nga tulaba kati mu bufunze obwangu setaani asobola okubeera ddala omukozi wa Katonda oba mukozi we of course kubanga singa Katonda akeera ku makya n'agamba nti sitaani aveewo kuolwo lwavaawo lwaki tamuggyaawo ensonga nnyingi kubanga ate analaba atya ebibala byaffe singa sitaani anaabeera taliiwo ndoli nakubuuza ekibuuzo ne leero kantwala omukisa guno okuddamu kikubuuza yali musajja we ye n'amulemerera kati ye lwaki yalowooza nti ffe tujja kweŋŋanga oba tujja kusobola okumugumiikiriza kyaliiwe ekisookera ddala Katonda teyamulemerera kati lwaki yamugobayo naye just
yamujja ku lusegererwe naye era n'amuteeka eno ku nsi yali akimanyi nti alinayo abantu abali konko omanyi we are the small god tuli bakatonda abatono abantu si gwe oyina omwana toyina ng'olabye nze nyina omwana Kango Famous ne Kango Faith Shadia mbatumirako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo amina kati ffe tuli bakatonda baabo nange maama wange katonda wange abazadde be bakatonda b'okunsi kati naffe tuli bakatonda kitegeeza tusobola okutondawo omuntu era kyekivula bane ebigambo ebituvaamu bisobola okutonda kyekivula omuntu abeera mu Amerika nankubira essimu nanga nyina kyempitamu kiri bwe kiti bwekiti ningamba mu linnya erya Yesu leka katonda kusinkane owonyezebwe kakati abasumba njagala kubagamba nti bino byonna biri mu kugenda mu maaso ensi etuuse okuzindibwako era nalabako emabegakaawo nga it was like a book kyalinga ekitabo ekinene nga kibikkibwako nga omusomi amaze okusoma siyinza kugamba nti noba omusomi yali amaze okusoma anti ebintu by'omwoyo kati gwe tosobola nabitegeera naye mulabye ategeera ebintu bino eby'omwoyo naye lwaki Stone mutolokoka nze ndi mulokole olina obukakafu nti siri mulokole njagala olokoke nkubulira ekkanisa yange eri eyo mukyalo gyova n'ogenda n'osabira buli lwa Sande kubanga gobeera kasubi ono abeera kasubi emirimu gyatukwatira ene tubeera mu zi interview era kyogana ku Sande kumakya kweditinga bikyebena olina okufissayo olunaku nga lwa Katonda oyagala tujje wano watugamba tuyagala tujje wano tukwate live show nga omusaba nga musaba nga ate ne live Sunday nga n'abatulaba bakigoberera by the way ombeera nga mukyagala ekyo mukikomenting mu comment section buli lwa Sunday tubeerenga live n'abakulu baneeno kubanga bo kye mubagamba kibakola mwe bakama baffe mwe bakama baffe mwe batusalirawo ombeera mwagala live buli lwa Sunday mu commenting live tugiteekengako mu linnya lya Yesu lwaki ogambye nti nina okulokoka lwansonga kati o interviewing abantu b'omwoyo naye ng'ebyomwoyo ate obitegeera kitono kagamba obeera nga alaba firimu gamba ku mulundi gulwe nti njogerera firimu era anti kati awo firimu ne bino byawukanamu kati olaba ffe wetubeera mu by'omwoyo 1+1 ebattu ate 0+0 eba 0 +0 0 kati ffe ab'omwoyo 0+0 tuteekawo ansa gye tuwagala muteekawo ki 0+0 tusobola ogamba 100 ate batya naawe kubanga awatali ssuubi mu nsi y'omubiri awatali ssuubi mu nsi y'omwoyo wabeerawo essuubi yemu abaleeta ne kale eri 1+1 11 kati nze wembeera nga ndaba ensi y'omwoyo Mukama andaganye abantu era nga kimanyi nawa neno bali mu kulaba okusinziira ku ki Mukama kyali mukundaga essaawa zineeno nti waliwo abali mu kulaba nga gw'olina oyina omusale ku mubiri gwo waliwo abalina emisale ebiri wanene obuti 3 tugiyita 10 nga balina omusale ogwo waneeno mu kifuba kyabwe waliwo abali mu kulaba ku kyano kuneeno Mukama ayagala kusumulula okuva mu ndagano ezo wayingiramu waliwo n'abalala balina emisale egyo mu bitundu ebyenjawulo omanyi Sitaani mulimba njagala kubaga nti Mukama ayagala kusumulula okuva mu myoyo egyo naye ekikulu kya byonna oteekeddwa okufuba nnyo nga bw'osobola okulabika nga otegeera ebigambo bino byenjogera ensonga lwaki ndi mu kifo kino ensonga esookera ddala kwe kubeera nga mbuulira enjiri newankubadde nti nze enjiri yange enjiri gye njibuulira si eno gye bakugambako edda omanyi tuli mu biro bya luvannyuma tetugenda kubeera ngaawo buli kadde nga tugamba abantu nti Yesu Kristo abaagala abeetaaga ekintu kinene mulina okimanya bumanya automatically nti Yesu yatufiirira kubanga ebyo mwali mubiwuliddeko kati ffe kyetwetaaga okuba konfaminga bye bintu ebyebuziba bimutasobola kuzuula soka olindeko katono ogambe nti bano balina emisale osobola okukola ki nsobola okubayambirako ddala anti kati oli tugeze bamusala ekintu kyo oba bamusala eddagala le anti nze eryo ndifulu okola otya kwa libeera munda mu mubiri limutambulira munda mu musaayi anti kati bino ebyomwoyo kyekiva olaba nsobola okugamba okugeza nga waliwo obutemu obugenda okukolebwa nze nsanga nnyo nga ntambula nendaba nga oluguudo olugenda beerako accident kati nenoonya omwoyo ogwo ogenda okucreatinga accident mu luguudo olwo nenkugamba
mu linnya erya Yesu mwoyo guvaawo ne guvaawo. Lwaki? Omanyi Baluminati bateekateeka oba Luminati kankyogere Luminati kubanga Luminati esinga creating accidents etya nti omuntu wajoyininga Luminati basobola omusindika ku mission. Nze nali mbalabyeko nange nali mbawuliddeko gwali bawuliddeko naye ate nze nali mbalabyeko maaso ku maaso nali mbalabyeko maaso ku maaso. Bagamba nina mu kanisa muno babalumba ne mu kanisa munene olumu batusindikirako Divergent era owa Satan Divergent ne maliriza nga bansibyemu wewava bakusibe wewava bansibe. Kati Sitaani ajja okusuula amakanisa, Sitaani ajja okusuula abaweereza, Sitaani ajja okukola ebintu ebyenjawulo. Kati ne ku makubo awo akulietinga cause accident. Era abantu bangi waliwo abantu abasanga katulaba waliwo abantu abasanga embwa. By the way ndowooza baleero tusumululye ku mwoyo gwa mbwa ogw'embwa ng'osanze embwa embwa zikulietinze nnyo accident. Waliwo n'abantu ababeera batambula n'obeera ng'otambula kiri ekigambo njagala mukinjuliremu abali mu comment section. Omanyi ebintu mubirabanga we mwagala naye osobola okubeera ng'otambula n'olabanga embwa eri mu kuwerekera nga tekulumba naye ng'etambula naawe ssebo. Mbadde mmanyi bino bye tusanga embwa sinaba kutuuka waawo. Mbadde njagala kusooka kuba tooki mu Uganda ne mu nsi tusooke tutunulire eggwanga kubanga kyekintu ekisinga okubeera ekyomugaso. Nze ne eggwanga litali tubako kiddako tubako kiddako era nze omuntu waŋŋambira ku Uganda. Ki ekiri mu Uganda kyoyagala otugamba olwaleero? Kyenjagala okubagamba olwaleero mu Uganda walimu emyoyo mingi. Nabadde ngamba basoma tusooke tugatte twegatte kubanga Mukama obukulembeze bwayagala otuteekateekera agala tuteekateekera obukulembeze nga bugenda tambulira ku nzikiriza ku Kristo Yesu. Oli lumulo yambuuza kyogamba abasumba bonna baligenda mu ggulu? Si bonna, bangi be nasangayo ne mu Geyeena. Nje nabba kunyumizaako olugambo lukooca oyagala kunkuyamba okwo naye ate munnange nabasangayo mu Geyeena. Waliwo n'abasumba abakafa bangi mbasanze mu Geyeena. Kati nonkunyumiza ki? Naye abako nakwogerako bannaye bagenda okunkalakata. Waliwo omusumba mu Nigeria omunene yafa emabegako awo kasita ali mu Nigeria nanti n'abeeno Uganda bamwagala bannaye naye nkubulya namusanga mu Geyeena nga gyali mwene empeta zammwe mugenda mu Geyeena kubanga munnammwe gyali. Ate buno obukomo bwendaba mu kibuga naguze obukomo bw'emisambwa egyenjawulo. Buleese ngenda buleeta nabuleese nkyali mu busabirako nange natidde butwale waka nvaako newembukujika abantu awamu nsobola okusooka obusabirako n'obusiibirako kubanga Mukama yabumpako obuyinza naye ate nange nyina okuba nga neteesiteese. Buno obwakkopa obwakkopa empeta ezo ogambe bwa musambwa bwa misambwa babunsomesezza nga siraba nga musambwa nga gwe gukatunda anti ebintu mubitwalira mu mubiri. Naye nabuguze nyenda beera nga mbubasomesaako abantu mwenna abasiriwalizibwa ne mwambala obukomo bwendaba ababoda obukomo bw'emisambwa. Si baboda bokka buli omu ndaba akambadde. Abakadde babwambala abamu babugulya kati n'abaana baabwe abalala bagattako empeta. Njagala kubagamba nti ekyo kintu kyabulabe nnyo nnyini ddala. Era waliwo n'abantu abakubwa laddu emabegako awo Mukama yali abandaga n'andaga nga mwalimu abali bambadde obukomo obwo ne bakubwa laddu. Kati waliwo n'ekigambo ekirala kino kyengendako era banaye ndi wano eno mu Uganda ndi mugenda ngezaako kubamu ettooki mu bintu ebikwatagana ebisumbwa bannayuganda. Waliwo ekintu ekirala waliwo mbadde nga sikyogerako nga bulijjo nno kijja naye nga sikyogerako naye waliwo omuntu omujja yankubidde essimu naŋŋamba Musumba konze wange okimanyi nti nno waliwo omuntu gwe nawulidde Omusumba ng'akozesa ekigambo kino okimanyiiko ekigambo kye bayita eswaga. Abavubuka nga bali eswaga mu kibuga. Muli eswaga naye swaga it is a connection y'abasiyazi kigambo swaga ekyo ekigambo eswaga okulya eswaga okulya amalawundi okulya eswaga kati kitegeeza
eswaga sex upside down ekyo kigambo eswaga kitegeeza kirenge gye kiconfusing abantu naye ebintu ebyo bulaba buli wabakyogera babeera bawashipinga omwoyo gw'ebisiyaga kati mu kusinza omwoyo gw'ebisiyaga ng'omwoyo gw'ebisiyaga ogwo gutekinga press awo ojja okusanga abaana ab'obulenzi ng'empala ajambala ekoma eno mu akabina kali bweru bokisa biddugala bye biri kungulu era bannaye njagala okubagamba abantu abambala balance nti si kya Bwakatonda era tolina nakyolaga abantu abantu balaba dda ffe tulaba ati nze Pastor Kango nali mwenzi nalaba ku bubino obunene n'obutono n'abalala abantu bakola ebikolobero mu gye mutamanyi era njagala kubagamba nti Katonda w'okola ebikolobero ebingi ennyo Katonda tekitegeeza nti avudde mu maaso go wabula kitegeeza ki nti oteekeddwa okukozesa akakisaako okwetereeza nga ggwe omuntu wenna awuliriza ekigambo kino obanga wakola ebikolobero ebingi ennyo endi ya byonna kufa kati keri nti endi kufa njagala kukusaba nti dduka ekibi ekyo okkirize Yesu Kristo obeere nga Pastor Kango kati nze nasaasirwa Katonda ne kanisa yiyo mugiraba n'enzibu gyensumba lwaki kubanga nakola ki nadduka ekibi so njagala kubasaba baganda bange abampuliriza nti leka tudduke emyoyo egy'ekikanga ekyo ogambye oli wayogera ekigambo struggle aba ayogera sex upside down era ekintu ekigambo ekyo kirabanga ekigambo bugambo naye kitandika okulwaza omwoyo kubanga kyo ekigambo mwoyo kitandika okulwaza abantu abalala omuntu kati guno omwoyo gutandika okusinzibwa ogw'ebisiyaga ogukulira ebisiyaga kati gusinzibwa amaanyi gago ne geeyongera kati amaanyi ago gatandika okukwatulakitinga abalala mbadde manyi guba gusinzibwa nga nkimanyi kyekitegeeza ne guba tokimanyi anti kati olaba kifuula nnenge ebintu byakifuula nnenge okimanyi nti waliwo n'enviiri nga z'enviiri ez'abakyala enviiri zaffe ez'abakyala zebasibaye nga naye sitaani ng'enviiri ezo yazitwala ayisizaamu message musumba anti enviiri kitiibwa ky'abakyala naye enviiri ki waliwo obuviiri kampani nga zikola enviiri nga nviiri za sitaani nga ziri demonic nga abeera tayambadde enviiri wabula abeera ayambadde misota mbadde manyi ogamba zino zigundi oba nga pencil ezowezito I'm not going to mention the types of air but what I'm going to tell you is be careful n'emisono asigenda kugamba misono lwaki kubanga waliwo omuntu gojja okusanga ng'alina omusono ogwo ate nga muto nga is not deeper in the spirit nga singa nakyogera jagala musumba Kango aneesitaleko so nga ate sobola okumusabira oba ne twogerako eri obulamu bwe Katonda namulaga nti enviri giweesibye nviri ya bulabe ate n'ekirala tujjukire nga tukola ebintu bino byonna nali nsebaluli nembawo ekyawandiikibwa ekiri mu Timotheo buli kintu kitoolebwa nakwebaza kati womala okufuna ekintu ng'ekyo enviri ng'ezo gendako mu maaso ga Mukama nkwebaza kubanga ompadde obugabirizi nenfuna enviri zineeno nenkusaba enviri zino zitukuzibwe. Okay, kati woba ziri eri enviri oganya ozogerako twandyogedde oba ku zogamba nti kale tezirina buzibu kakati dread goli musajja wenna oyina dread automatic nze sikiririza mu kusiba nviri kw'abasajja kati nze nkitutte bwe ntyo kanjogere ku dread leero w'abasajja kanjogere ku kaguudo kano kale akaguudo kagenda Magombe nosala enviri notekamu oluguudo you have something oyina ky'osinza olaba eno eminsi y'emyoyo nsi y'omyoyo namu mumanyi kankubuleko njagala ondageyo abantu abali genuine naye nga basibye dread ogenda kuŋŋamba onani owa president wati Sekadde alina dread ate nga aliki Sekadde ki waliwo omukulu bamuyita Sekadde naye nawulyeko bambu yaddukako mu ggwanga yali akulira ekitongole ky'abannamateeka Uganda whatever sure manyi oli Sekadde Samuel owa success waliwo Sekadde owa Uganda Law Society kati nze sigenda kwoyo lawyer naye alina dread olaba nti introduction ya Stan egenda eranda bwetyo
Musajja wa buvunanyizibwa omulimu gwa buvunanyizibwa ne Chameleone wa buvunanyizibwa ne Bobi Wine wa buvunanyizibwa naye kambabuulire bawambibwa emyoyo. Bobi Wine alika yaddukayo yasalako enviiri yazisalako kati musajja wa ddala naye enviiri ezo ziwamba zirize alina enkadde ziwamba emyoyo lwakuba nti ye yazisalako naye ziwamba emyoyo. kati waliwo omuyimbi wanene azirina ajja n'asooka n'agirawo ati abayimbi abasinga naddala abavaayo abapya n'azinyeenya ate bo balowooza nviiri ze zikola ennyimba era baba n'enviiri ennyimba zaabwe zitambula naye buno busajja bugundi obuyimba ennyimba nga obeerawo n'omwana wo ziwuliriza ne wobeerawo n'abantu abalala weziwuliriza bano bawalukagga bawalukagga bo nga tebasiba nviiri bano bajjufule Lutaaya oba okitegeera ekintu ekyo bo tebayimba bayimba ate era kankubulye kati nena nti kati oyinza okwesanga nti abo abayimbi bwe batyo nga bo bataddemu obudde bungi oba nga baluddewo nnyo naye ate oli najja ye vidiyo zaabwe oziraba abo abateekamu ababiviiri abo mbalaba vidiyo zaabwe oziraba ate kati oyinza ozibya amaaso oyinza ozibiriza amaaso otagirabira obeera waka obadde oscrollinga ku YouTube yo n'otamusanga ogenda biro oteekako bukedde omusange ku bukedde oba tomusanze ku bukedde ojja musanga ku gundi ku Spark oba ku TV endala ate nga tulina oziraba. By the way, lumu naliko mu nsi y'omwoyo mukama nambuuza nti nangamba ensi yange eweddewo gendo bagambe ngenda leeta ekiwabyo nkisule ku nsi okukungula ensi yange ne mubuuza lwaki nangamba look at my people nga ngenda okutunulira ku TV ze Uganda zonna banange at that moment kati bayina stanya ininge gye bateeseza bayina essawa ze bakubirako music nga TV zonna ziba zikuba music yekka tuzikuba kino ekintu mbadde nkusaba okikwate bulungi nnyo bonna asanga essawa ze bakubirako music ku Spark ne ku bukedde ojja bakuba music ne ku gundi kubanga yayo kati ekyo kya confusing kati mukama agenda okundaga nga kwemu kuliko akakutamika kankanya ate kweno TV endala nga kuliko ali mu buliri na munne mukomba ng'oli azina agazi y'amagulu kakati ate mu bwangu bw'ekitalo ne tudduka tugenda okutuuka nga ate nga tugenda olaba congregation y'abantu abalaba video ezo bannange ng'abaana bato mwe bali bangi nnyo baziraba naŋŋamba ngenda kusuula ekiwabyo ku nsi kakati ne mubuuza lwaki osuula ekiwabyo n'agamba nawandiika ekigambo television kanangamba ekigambo kino television kiva mu tell a vision omanyi mubuliwo pastor kango teyasoma tell a vision kati nambuuza which type of a vision did you tell my people baganda bange abalungi abampuliriza ng'obaka abalokola bampuliriza n'eddiini ne channel ezaffe ez'ekirokole osanga nga zikuba music ow'ensi ezimu si zonna nze nalabako oluyimba ku gundi eyo oba gireke lwaki njireka abantu balina okumanya kale kanjireke owange musajja aleekaana oyo ayinza okugamba nti ajja kuyisamu ekkaali n'atandika okuleekaana naye awo nebaza mukama nti awo tuwonyeewo ovuddeyo mu busungu bugenze kakati katonda alina obusungu ku nsi olw'ebyo ebintu bye tukola bye twekozaakoza ffe ng'abantu nga tulaba biri ize abavubuka kati essawa zinene buli ayambala empale bannanga ayagala ayambala empale ng'emukwata n'emupyupyula gwe mulembe ogwawa gwe mulembe ogundi kambabuulire tuli mu nsi ya Nowa tagenda kudda kuzimba lyato ku nsi kuno. Nowa yafa tagenda kudda kuzimba lyato yazuukira ali omu Yesu kakati kali ntagenda kudda kuzimba lyato waneno nzize awulira ebigambo bino byonna ndi mukuga nti yingira mu lyato kyokka eryato lyakati liri invisible banyabo ne basebo bino ebigambo muyinza obutabitegeera abasinga obungi naye ngezaako okubagamba okukkiriza Yesu Kristo okulokoka kubanga amadda ge gasembedde agenda kuddakkiriza obogaane era okusinziira ku bitabo byonna n'ekitabo kya Qur'ani kyennyini kyebakyusakyusa kijja kulaga nti ensi yegenda tuuka ezindweko kakati mu kuzindwako k'ensi yo Katonda agenda kusanga mu position ki
ng'omukazi oli musiyazi ng'omukazi oli omusajja oli musiyazi agenda kusanga ng'omasturbatinga ng'atukolera abakazi abalungi ennyo abavubuka tebayagala kuwasa balina kati kasabuni kaabwe bagula busabuni bwabwe mukama atusaasi naye ndabuleko mulina ekyamagwe naye nange oli kuno ku kyano ng'oli musiyazi egeyene ekulindiridde I'm not against you kubanga nze sikulwana era mwoke with abasiyazi mujje ku kyaki musabe naye kyemuba mumanya the end of all ogenda kumaliriza ng'ogenze mu geyeena abasiyazi omusiyazi yenna kino nkikugamba ekyokubiri kyoyina omalawo nsiyo your name is going to be end kubanga omusiyazi okuzaala kiba kizibu ate ayinza okuba tayagala ye kuzaala kati ensi egenda kukoma olaba n'abantu bakozesa family planning njagala okusaba actually even family planning family planning is good by the way let me tell you nze nagamba mukama ne mugamba nti nze ndi mu bwavu olaba embeera yange sinungi toddamu kumpa baana kati olaba mukazi wange oyo gw'omumanyi namugamba ne mugamba mukama nkusaba oleke kumpa baana kati kubanga sibasobola that is my family planning era mukama n'akiyimiriza kati mukyala wange wayita emyaka kumpi kati gigenze mukaaga kati wekuddamu okufuna olubuto oba okitegeera sina family planning yonna ginakozesa kati gwe omukazi gwe bakwata kubanga kunene oteekeddwa okubanga era kwoli nga waliwo omukazi gwe bakwata n'ofuna olubuto nga teweetegese waliwo abaana abato abakola ensobi n'oyenda omuvubuka n'akufumisa olubuto kati gwe n'osalawo okulugjamu kyokola kikyamu naawe omuzadde alina omwana nga bamufumisiza olubuto ali ku ssomero asoma ne bamufumisa olubuto tojjamu lubuto lwaki sitaani tateesangako kuzaala mwana wa muntu wabula yebeera God's plan omanyi I'm testifying the Lord because I am the living testimony nze kennyini gwe mulabako nali siri supposed kubeerawo ku nsi olw'okuteesa kw'ensi yes as I told you before nze bankwata ne banteeka mu kaveera ne bansuula the world was planning nga basinziira ku ntegeera yaabwe ne banswata ne bansuula mu nnyanja mu mwalo gw'amaanyi mu mayanja abamu abali family member bange muzadde oyo yaliwo muzadde wange yali yafa ngamba mama wange yali yagwa eddalo sole erije twasookera ddala nze mama wange yakatereera juzi wano eno nga maze okutereeza nzike nyini netereeza we maze okwetereeza mama wange nze nga musabire era wanudde mama wange agenda bakyalirako mumulabeko eri story gye wasookera ddala otuwa akonfaminga n'ebigambo bino byenjogera omanyi abantu abamu bo we batulaba story njijjukidde abantu abamu bwe batulaba balowooza nti ffe twazaalibwa ne tuggwawo nga tuli special naye ffe twali mu bulamu obubi ennyo tetwateesebwa kubaawo abantu b'ensi tebateesa tubeewo naye katonda ali yateesa tubeewo gwe wenna nga ofunye olubuto by mistake nze nafunako punishment baganda bange gye siryerabira nze najjamuko ku lubuto nze kanga onjogera amazima kubanga amazima gakufuula ow'eddembe najjisaamu anti wojjamu newosonderako ng'oli muwala oli ku ssomero oba oli ani n'osonderako omuntu ajjamu olubuto obeera oggyemu olubuto n'omuwa ku magezi n'omugamba nti musawo gwe mmanyi asinga okukola baali eyo kakiri oba oggyemu olubuto gwe kennyini era naawe oba weegatta ku musango guli kati ate kankubuulire nze mala okuggyamu olubuto mala nfuna ekibonerezo kyange kyali supa maama nkirojja nfa nkirojja olobanga ki kati naye nga nze ndowooza nsiire ngunjula wali omaze ozaala tonkema olaba kati gweoyagala kunkema kyeŋŋamba wali omaze ozaala bano abaana ndeka eno nsonga yange ne mukama kubanga n'abantu b'ensi tebasobola kunsonyiwa naye ate mukama ye asobola okunsonyiwa kati wenja kugamba abantu b'ensi bajja kwesittala bayinza okunyiiga naye ate nga it is about my relationship with God kakati ekyo ekintu ekyantuukawo kati kankubuulire natoba nnyo okusitula ebyenfuna byange nga buli wensituka mbeereko nekyenkola bannange ng'ekyana ky'omwoyo omanyi ate kati nze ndaba mwoyo nkiraba nga kikwata omulimu gwange ekyana ky'omwoyo kikwata amagenda gange ekyana ky'omwoyo nga kyasika nga kinkwata namba kange ebintu by'ogamba abantu
njagala mbabuulira abampuliriza ebintu ebyo bibi Katonda tabyagala, abortion Katonda tabyagala, era nze nkubuulira tolaba nti nze ndi pastor. Simayanga etekere ne kumateke kumikweriri. Teririmu. Diri naye ate teririyo naye ate mweriri. Totanga. Totanga. Olwedde kastojjamu olubuto oberose. Kyembadde nno ndowooza. Awo mweriri automatically. Okay. Kakati baganda banga bampuliriza. Sebo. Nze njagala baggira ekifaananyi omanyize Katonda kyankola. Yampisa mu bulogo nga ayagala nkuwonya eddogo. Yampisa mu bwenzi nga ayagala ntaase ggwe omwenzi. Yampisa mu abortion nga ayagala gwa akola abortion okimanyi. Nze nalaba ekyana nga kinkwata nga kinsika ng'ekyana kinaanuuka nga kantikozese open nga spams. Ekyana ky'omwoyo kiba mu formu ya spams naye nga kiri nga olaba liquid nga kinaanuuka kiti naye ate nga kiri mu formu y'omuntu ng'olaba nga kibebi kyavula naye kaba katonga kayonka nga kajjamu kayonka kaba kavula nga kali ku speed ey'ekitalo ddala kaliko amasanda gakwata eno wansi gye kava neeno naawe kuggwa omuntu nga gakwata kyokka tekakwata muntu nga ggwa omubiri gwo wabula kakwata magenda go. Gwe wenna mpuliriza wakola abortion genda maaso ga Mukama weenenye. Bino ebintu bino nno mpisa mu ggaali mu Uganda tusobole okunyonyoka bintu ki ebiyinza okunyigiriza abantu ba Katonda ne baleetera okudda emabega. Kati ekikulu kya byonna si lwakubeera nti gwe already wakikola dda. Gwe atanaba kikola gwe mukisa gwe weesiimye weesuneko gamba Mukama weebale kubanga saagwa mu nsobi eno. Gwe atanaba kutuuka mu kaseera we ka kikabwe katyo njagala kukusaba nga nkwegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti bw'obanga wakola ku kintu ekyo weenenye maaso ga Mukama ye waali okusonyiwa nange nazijjamuko. Ziwera. Kati kankubuulireko nno nze nkubuulira nze nali mwenzi nga senze n'embwa ng'ensinga ngenda babuulira omwoyo gw'embwa anti embwa yeyendaguza ku mbwa ate n'embwa ginayo nayo nejja neyenda kuli ate n'embwa ginayo yeyenda kugamba oyenda n'ekikazi ky'omanyi nti no oyo gundi oyo kimalaaya kyawali kibaafu nawe n'okigendako nawe n'okigenderako. Let me tell you Katonda ebintu ebyo nabina wabikola oba obikola essaawa zino wenjogerera naye mwetefutefu okusonyiwa naye ebintu ebyo mu nsi muneeno byebikosa ensi yaffe ey'omwoyo ate nabagamba ensi yaffe ey'omwoyo yevaayo ebintu byaffe ebyobuliwo. Oli agamba nti weweenenya osonyiibwa. Kati weetaaga ekintu kimu kyokka kwe kwenenya ebintu ebyo n'okyusa. Wowe mbadde nzija. Kati wamala okukyusa ne weenenya n'okyusa okwenenya kitegeeza kukyusa oba kukyusibwa. Nenenya nenkiddamu nenenya nenkiddamu nga bulwenkola Mukama akuwaayo second chance naye ate second chance y'omuntu ategeera obulungi ggwe. Bannange tutegerere ddala bulungi nti second chance eweebwa naye omuntu ategeera obulungi ggwe ejja kuweebwa nnyo. Second chance eweebwa baliwa omuntu nga wakikola tomanyi neweenenya n'okivaako. Kale oyinza okukemebwamu munnange omulundi ogumu naye fuba nnyo okulaba ng'olwanyisa ekibi. Bayibuli omusajja Pawulo kyava yogera n'agamba nti ngezaako okukola obulungi naye buli wengesaako okukola obulungi ekibi kimala ne kinsookayo. Kambabuulireko nze Mukama yanzijja mu nfuufu n'olw'ensonga eyo baganda bange bampuliriza njagala kubasaba mwenna nti okwo okusomoozebwa kwoyitamu essaawa zineno Yesu ebbula ly'emirimu libuuze essente zibuuze mu bulamu bwo kimanye bumanya nti oyina amagenda amalungi enkya. By the way leero ndowooza kamba kalakate mu sitayiro eyo nange onsobedde. Kati kankubuza ekibuuzo. Yesebo malaaya amaze mu bwamalaaya emyaka gye 7 5 kikale tugamba 2 kubanga gy'olaga ndabayo 2 amazeemu emyaka 2. Mukama ayagala oyo. Mukama ayagala oyo kubanga ayagala akikola akimanyi. Era jukira omuntu okugenda okutandika okwetunda oba otegeera bulungi nnyo myaka 18 n'ogenda waggulu. Waliwo abe 14 naye si waayira ne mutuufu kamalaaya ke 10 sikalabangako si 14. Kati no olaba okimanyi nti no kati Mukama yambuuza tero a vision. Kati omwoyo gw'obwenzi gwavanga mulinga guyingira mu baana. Kati walinga ndaga TV yandaga omwoyo gw'obwenzi gutandikira mu baana awo. Kati omwana atandika okwakirira omwana atandise okwekozaakoza ebikolwa ebyekyenzi kwamala babikola ku TV. Kati which vision did you tell your child today? A vision eyo gy'obagamba is it right?
bamama oba gwe abaana bo bennyini nyini gwe batwala kuzikirira akapala ako koogulira omwana wo kalegingi ako koomugulira kabyubyula kiki ekyo mukwana mpuliriza ku mwana omuto banyabo ne basema bampuliriza tuleke kugamba nti abaana baffe bayonooneka ne twetunuulire nga ffe kiki ekyo kye tukola enviiri ezo z'omusibi ezo ddala zaasibibwanga abantu bakulu zaasibibwanga abaana bato tusaanidde tusibe abaana baffe enviiri oba tetusaanidde nze kambabuulire nze we nali nga ndi mwenzi kambabuulire amazima ga katonda mu ggulu pastor Kango Enjoga Abdieri gemanya Believers on the Local Ministries ematuga gyensibuka enamba yange y'essimu ku eri awo wansi etambula eriko pastor etambula ize nakwana kakawala nenkesibako kati twali mu ndongo wakubanga n'ebidongo ya rabbi nze nzikirira dance nze nzikira dance ntegeera omunyigo naye gye nakomanga okugunyiga nga gunyiga mu nsawo yange ey'ensimbi kubanga nze ku kyalo ekimu bankwatako n'abawala nga banfula kamu abiri nga lyerinnya lyange libampita wa kamu abiri oyo anti nga buli ankwatira ku muwala wanzijjako mu kamu abiri akakade kamu emitwalo abiri kati nze nga nkolerera kamu abiri ng'olina lidigase bagiyita bata anti nga nakola erinnya erinnya lyakulema bulungi nendikola mu bubi naye kati sebu kati nakola erinnya mu bulungi olaba mbadde ngamba nti ensi yesobola okuteeseza byeyagala okimanyi nti no nze ensi yali enteeseza banzite naye kati okimanyi nti no mponyeza abantu bangi nnyo nawe obujulizi obumanyi mponyeza abantu bangi nnyo angaggawaza abantu bangi nnyo endabisiza katonda abantu bangi nnyo naye ensi yo yali enteeseza ensi yo esobola okuteeseza ekintu ekibi ensi esobola okuteeseza bannyabo ne bassebo okubeera omwenzi asinga ensi eno gyolaba esobola okuteeseza okubeera omubbi eteeseza omwana wo okugwa eddalu gwampulira naye gwe omwana wo omuteeseza ki nze mbadde mbagamba nti wenagenda nga nsanga akaana tuli mu munyigo tuyiringita nze no ndi myaka gyange nga 24 awo ng'akaana nkalaba kayiringisa ebbina kambadde legingi bendova kakutamya ate nze nange ngategeera nange nenvaayo awo ne sitayiro embi eyaddala nenkanyiga nze ayina ku bubeats ku mutwe nze ayina ku budreads nze ne dreads naziina nazirina nze alabika obulungi ennyo nze nga n'ekizigo ssebo neetekako ekyerusayirusaamuko nze nga neesiga fe yandiravule gwe tewali mwangu sali mwangu baganda bange sali mwangu era tujje tujidde mbuto by the way story eno tulina ogidda mu buto okuva ennaku lwe nazaalibwa kubanga bano abantu balaba pastor Kango naye tebategeera ki naye ate nga bino ebigambo singa obanga obiraba osobola okutegeera nti ekigambo kyenjogera kigenda kutuukirira nkijje mu comment section ezimu ezijja twetaaga tuddemu story eyo kubanga we tunagitandika olunaku lwe nazaalibwa naawe ogenda tegeera nti ebigambo byenjogera bisobola okutuukirira twetaaga obudde tugiddemu so kati wenzikirira omuziki numba akaana akanawe kaddukawo wenkalumba kati kayina buto obwana bulabwe kenyiganako nekayikana akawala kenkwana kanene entegeera yako yabaana bato kitoleki kali kaze n'emikwano gyako nebazadde baako ne bazadde baako nga gye bali eri bafunye edda zibbiya zaabwe bavuddeko bano abazadde abajja n'abaana mu ndongo kati uyo kanyize ngagoberedde ndowooza nako ne katuuka ne kagamba waaye girwa kisizina nayo kyali wakabi jukira nyine engato yange eno va kuzino wiziti nayina engato zino eno zikanvasi nga wano wansi zimanyi n'okwakamu ogusajja ogukulu ng'oyambala engato eryo swaga engato gye ziri gwenga mupiira nga naye za luminati nga ziri presentinga omanyi n'engato nazo bayitiddemu nagambye olabo bayitira mu nviiri kati olwate engatto n'engoye kakati we mmala okulaba akaana ngaakaana ndowooza kagamba waayi kanzinemu naye atawo nayitawo ngenda okunoonya akaana nga kayiri kabaddeko n'ebbere ku kifuba neesekerera ng'akaana kato nnyo naye just nga kagimu bugimu n'enviiri nga 10 omanyi waliwo abaana abagimu 10 nga tekayinako bberi naswala siganyi nali mwenzi kababu ninadde mabega ningani mukama katonda yalaye ndi kisiro ebberi wali olyagaza ate kati mva nayo mukazi atalina bberi aba mukazi aba mwana
By the way, njagala nnyo Mundongo botuka mundongo utandika noonya amabere. Inze kati kankubulire nze nga newokwata ekitooke n'okisiba sikaati nkikwana. Kasa kiba n'ebbere. Kasita gwe okwata ekitooke n'okisiba sikaati. Nze ng'ebyebbere mbiraba luvannyuma. Naye kati ate era wootuuka wali ewala ebuziba. Onoonya ku bbeere. Okay. Enjiri yale enyumamu ekalubamuko naye ate n'abakadde banyumira abakadde mu commenting embeera nga enjiri tubanyumira bale tweyigiriza commentinga mu group mu comment section ate n'okusubscribinga tulabibwa abantu 15,000 naye ate tulina abantu abatu followinga 10,000 abamu balaba naye n'alaba n'akireka asobola n'okudda ate kambabulire bino ebigambo oba mubyagala oba temuyagala nebigasa abaana bammwe bigasa nammwe bennyininyini bibagasa bibagasa era wembe baliza buli ate yeresa ebibye n'alaba video zaffe n'alaba content ali ku channel kuno Yugi Now TV wekakusanga ng'olina ekibuuzo kyonna kyewali yagadde okumbuuza nkubiraako ku 779 300 41 WhatsApp mi eyo namba yange WhatsApp tunyumyemu abali ebweru w'eggwanga nga tosobola kuntuukako nkubiraako tunyumyemu oyina ekibuuzo kyonna kyonna kyoyagala okumbuuza kimbuuze njabeera nga nkuddamu n'abalina obulango lumu tubayisizeewo ddala n'abalina obulango oyagala okulanga ne Yugi Now TV kubanga buli omulanga ne mututeekamu akasente bannayi n'abakulu banene beeyongera okufunamuko ka transport akatunoonyaako basobola okufunayo ka data balina zi wifi zaabwe bazisasula muba mubakugiramu ate nawe osobola okubeera nga wali yagadde mukulu ono Stone M omunyigeyo ekisodde ennamba kweri okimunyiga babuli bayibuli egamba nti obulango emmeme gabagaba emmeme nagejja n'abalina stories ezifaanaganako bweziti twabagamba omuzinda tugugaba tusobola okutuukirira wonna enamba yaffe naffe kweri ku screen kuneeno kaba tukuyisaawo kambagambeko n'abasumba bannange nga wali yagadde okubuulira ku njiri abasumba okyagaanye obba tuleetera asinza alina obbaleeta naye abasumba mujje abasumba bayita abasumba bakyaliibo anti kati fe abasumba baffe amanyi bayirawo okimanyi abasumba abasinga obungi tebakkiriza njiri eno ey'ekikabwa ekiti anti abamu bakyali ku biri ebyedda ate n'ekirala bo kye balina bambi tebalaba mu nsi ya mwoyo kati obasaasira balabira ddala ng'obwo bulimba ate tebaagala kwogera ku bino ebigenda mu maaso anti bo balina sayidi gye bawagira naye nze siwagira nze nyina gwempagira naye ate nze mpagira abantu kye bawagira kubanga mukama mpadde ekisa ekyokubeera ticca ekyokubeera omukulembeze talina beera na sayidi alina wulira bintu biruma abantu era bannaye njagala mujje tulage abantu nti nensi tulage abantu nti mukama gyali leeta abantu abalina ebizibu mutuleete ku bantu abalina endwadde ezitawona ezo zebawaana sumba kyekirala ekiri wane waffe nga tetunolokera myoyo giri ekiri wanene waffe nga we nabagambye nti tuyinawo by the way ojjukira we nagamba okwekalakaasa leero luno bannange so ni emu oyagala ebyonono ati embeera yakidde nekyankalana ddala olaba weather weeri nedda nga we nagamba nti okwekalakaasa weekuli leero ku luno nzizeemu era nenkirabako nga kusembedde ate kugenda ku luno kugenda beera kaali wane waffe then ne mbagambako nti waliwo omukulu eyali avuganyizaako bannange nno mukama yandaze nga abikola kyentegeeza kitegedde abatulabo bakitegedde babbo waliwo omukulu eyali avuganyizaako mu kalulu akuzeemukko mu myaka era bonna bakuze naye nga ye agenda ku omukama atuuse mu biseera bye byokumujjulula naye mu kumujjulula kwe kigenda leeka ebibuuzo bingi kubanga waliwo ate ebigambo bingi era ebiyitiŋŋana biyitiŋŋana saagala tugende nnyo kulooza kuyingira mu personal life z'abantu naye nga biyitiŋŋana kati wanaabikola awo javayo oyogere anti awo kiba kimaze okuggwa I will come and confirm aba tebajja kwekwasa nnyo aba tebanneekwasa kati olaba nga luli we twayogera ku social media kati ffe CF abafuga social media kati wabeera nga omukulu bamuhakinga ffe be tetubimanyi twalaba makulu nga kuliko amannya g'omukulu
netubyogerako namwe netuyamba nemuteerako obubaka obwo era ekyo mwakola mwebale nnyo mwebalire ddala kati twagala leero ku besinga wano tugende mu maaso kati oye Pastor Kango kigenda kuleetamu omuliro embeera matuga naye nabano abakulu bwe banumbagana kati tubeera nga munenyaye tetukulumba mu bubi be bajja ne bakola ki ne bambuuza ebigambo nga bino eno ate nga neetaaga obigamba bannayuganda kubanga bannayuganda era nabo babyetaaga kubanga mukama nze yaŋŋamba nti Kango ebintu bye ngenda okukulaga njagala ogenda obigamba abantu waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise